tusigale nga tukyayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda oba tukyusemu tutandike kuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyafa dda. Kubanga olunaku olwaleero Abaganda abayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ate be bakoze ekisoboka eky'amaanyi ennyo okusaanyaawo ekitiibwa kya Buganda. Waliwo enjawulo wakati w'omuwaanyi n'omukwenyi. Abaganda b'ennaku zino abayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda ababeera tebawaana Buganda, babeera bakwenya Buganda, era be bakoze ekisoboka okuzza Buganda emabega. Kubanga gye tukoma okugamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, tugenda kweteeka mu comfort zone. Twetwale nti ffe Bwakabaka obusinga amaanyi mu East Africa, ffe Bwakabaka obusinga amaanyi mu Uganda, ffe twogera ne bawulira, naye ng'ate ekituufu kiri nti twasigaza linnya ng'essaawa ya Queen. Singa omuntu oyavuwala n'okkiriza nti oyavuwadde, kigenda kukuyamba nnyo okuddamu okukola n'amaanyi osobole okulwana okuddayo wabuli waggulu we wali. Naye singa onaayavuwala n'osigala ng'okyeyita Ddooni, ogenda kusigala otambulira mu eyo embeera paka ng'ebyakugendako tosobodde kubizza. Kakati olunaku olwaleero buli lwe tuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, nti naffe abaliwo tusigale nga tukikuuma nnyo, kituteeka ffe ng'Abaganda mu comfort zone ne twerabira nti ebyaffe babitwala. Kubanga ekitiibwa kya Buganda kiri mu nsalo zaayo. Ekitiibwa kya Buganda kiri mu bantu baayo. Ekitiibwa kya Buganda tekirabikira mu mwana Muganda kufukamira ng'alina gw'asanze n'amubuuza, si kye kyatukola. Ekitiibwa kya Buganda tekyolekera mu kawoowo mu njogera. Ekitiibwa kya Buganda kyeyolekera mu bugazi bw'ensalo zaffe, kyeyolekera mu kulwana kw'abajjajja faffe abaatusookawo, kyeyolekera mu bantu ba Buganda. Olunaku olwaleero ettaka ly'Abaganda bonna bali basenzeeko. Era bwe weetegereza ebyapa ebiri mu Buganda olunaku olwaleero, bw'obiteeka ku minzaani Abaganda ababirina n'ab'ebbali ababirina, ogenda kwesanga ng'Abaganda batono nnyo abalina ebyapa mu Buganda oba abakyalina ettaka mu Buganda, wabula ng'abagwira be balina ettaka eringi mu Buganda n'okusinga Abaganda. Okuva lwe nakugambye nti ekitiibwa kya Buganda kyagiri mu nsalo zaayo n'abantu baayo. Buganda ne bw'enaasigala ku maapu nga bagamba nti yeesinga obugazi, naye ng'abantu baayo be balinamu omugabo omutono, gy'onaakoma okuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, ogenda kuba bukwenya Buganda, ogenda kuba towaana Buganda, ogenda kuba oteeka buteesi Baganda mu comfort zone. Tusigale nga tuli bakkakkamu nnyo, tusigale nga tuli contented nnyo, naye ng'ekituufu kiri nti ate ffe tuli obubye nnyo okusinga. Kubanga ffe ab'omulembe guno Abaganda, ekitiibwa kya Buganda twogerako kyogere, tuyimbako kiyimbe, naye tetukoze kisoboka okukikuuma n'okukyongerayo okusingako wali bajjajja baffe we baakireka. So nga bwe weetegereza ffe tubadde n'omulimu omwangu, kubanga omulimu gwaffe ng'Abaganda b'ennaku zino gubadde gwa kukuuma nsalo za Buganda, gubadde gwa kukuuma bintu bya Buganda, gubadde gwa kukuuma bantu ba Buganda. Kyokka nga bajjajjaffe abaatusookawo omulimu gwabwe baalina emirimu ebiri: okugaziya Buganda n'okukuuma awo we baamaze okuwamba. Naye gwe alina omulimu gumu gwa kukuuma nsalo za Buganda nga tolina na kwongerako, olina kukuuma ekyo bajjajjaabo kye baakulekera. Wallahi gukyakulemeredde era gukulemeredde, wabula ate gwakozesebwa okusaanyaawo ensalo za Buganda n'abantu ba Buganda. Kubanga ettaka lyonna eritwaliddwa ku Baganda olunaku olwaleero, ogenda kwesanga ng'Abaganda tucontributinze ebitundu 80 ku buli 100 okusaanyaawo Obuganda. Kubanga ebiseera ebisinga Kaabe Museveni ng'anaatwala ekintu ky'Omuganda, bw'aba asazeewo kukitwala ng'akiguze buguzi, ayita mu Muganda, genda ogule ku ekyo Yekolera okindeetere, then nze nkyusizeeno ebyapa bagenda okubuuka ng'Omunyarwanda yaguze. Kyokka ate era ebyeddembe we bigaana nga byetaagisaamu amaanyi g'emmundu, era akozesa Muganda
okukubega asobole okutuukako nti kati ali wano mujje mu mukuba amasasi. Oyo Muganda ayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Kyokka ng'ate yabadde omusaale ennyo mu kukisaanyaawo. Omwaka 1939 Reverend Polycarp Kakooza yawandiika ekitiibwa kya Buganda. Naye mu luyimba lwonna mu layini ze zirulimu yalondamu kavaasa akagamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Era oluyimba ne lutuumibwa ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kikuumwa na nsalo zaayo, kikuumwa n'abantu baayo. Naye gwe ayimba ekitiibwa kya Buganda, ku bibiri ebyo okuumyeko ki? Oba osaanyizaawo bisaanye? Nkugambye gwe omulimu gwe gwali badde gwa kukuuma bukuumi, olina omulimu gumu. Kyokka nga bajjajjaffe abaatusookawo baayinanga emirimu ebiri: okukuuma kye bamaze okunyagulula n'okugaziya Buganda esobole okugaziwa. Mu bufunze baayina abalwanyi abatambaala oba ba strikers ne ba defenders. Ku mulembe guno gwe wali badde defender, naye n'obwa defender bukyakulemya okukola. So nga bajjajja baffe balwanyisanga muli na ngabo. Ku mulembe guno muyina buli ekibasobozesa okukuuma Obuganda, naye muba temubugaziyiza ne mukuuma ekyo bajjajjaffe kye baatulekera. Naye nakyo kibalemeredde. Wabula muli mu comfort zone. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. No. Gye tunaakoma nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ekitiibwa kya Buganda kituufu kyava dda. N'ekiina we kyakoma ku generation eno eyaffe. Wallahi ya Mungu ffe nga tulemeddwa kyongerayo oba n'okukikuuma nga Polycarp Kakooza bwe yatugamba. Kuba yatugamba nti abazira ennyo abaatusooka baalwana nnyo entalo. Kakati naffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaafiirira ensi yaffe. Teyatutuma kulwana ntalo ze baalwana ez'okugaziya Buganda. Naye bw'agamba nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaafiiririra ensi yaffe, yali ategeeza nti buli lw'oba ogezaako okutunda oba olwagala okukolagana n'omuntu ayagala okufunza Buganda, nkwegayiridde jjukira nnyo bajjajja baffe abaalwana okugaziya Buganda. Bati olwaleero twetadde mu comfort zone. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Abaganda ffe tusinga obunene mu East Africa. Abaganda ffe tribe eyogera ne bawulira. Mukwano wasigaza linnya ng'essaawa ya Queen. Ate yo comfort zone gye weetaddemu kyova olaba omusajja ali mu kunafuya. Omusajja Museveni bwe yajja yasooka n'akimanya nti Omuganda ayagala bitiibwa. Kampitire mu bitiibwa by'ayagala. Aligenda okujjukira ng'ebitiibwa gy'alina oba engule gy'alina nga byoya byanswa. Lwaki nnandazze? Ekiswa empologoma ekiswa namunswa mwe yeegeka oluba ekyekireka bbanda baagala kisaanyaawo. Nkiddamu, Olubiri Ssaabasajja Kabaka Mwasula olw'ekireka bbanda olutudde ku buloko 232 poloti 1 baagala ddusendawo mbu lulimu enkaayana. Naye singa Kamunye ajja n'asomba obukoko obuto, gwe n'osalawo obutaboggolera Kamunye eyo obukoko obuto egenda bufunamu amaanyi, ejja ekimenesa eggwanga. Abaganda twasirika nnyo. Abaganda twekkiriranya nnyo. Ettaka ly'Abaganda baalitwala, abaana ba Buganda ne babulwako we basula. Ebyapa ebisinga mu Buganda tebikyali mu mannya g'abaana ba Buganda. Ekizibu ekyo bwe mwakirengera ng'Obwakabaka bwange obw'Emmengo w'Ekitiibwa Katikkiro, mwakinogera ddagala ki?
kubanga Buganda amaanyi gaayo nkugambye gagiri mu nsalo zaayo. Era ng'oyagala okukwata Buganda ewaluma tandika okufuuza ensalo zaayo. Bw'oba ojjukiramu waliwo amasaza abiri erimu linvudde mu mutwe. Twalina erya Kigangayizi n'erya wa Dr. Apollo Milton Obote ge yakwata n'agaddiza Abanyoro mu mwaka gwa 1966 kubanga abo Abaganda baali bagawamba ku Bunyoro. Amasaza ago twagatuuma amasaza ga Buganda agazaawa. Naye Oweekitiibwa Katikkiro tukyatunuulidde amasaza ga Buganda agazaawa. Naye essaawa eno gali maali matono nnyo wadde nga gagenda lumu kizindo. Kuba twamanya nti gagenze tubadde n'amasaza 20 kasatu sigaze 18. Naye okimanyi nti olwaleero si masaza ga Buganda ge gazaawa kati Buganda ye yazaawa. Bwe kibanga nti baakuggyako amasaza abiri gokka n'olumwa nnyo n'olaba ng'ojogeddwa nnyo, but today Buganda yonna bagitutte. Luli galiwo oba gayita masaza ga Buganda agazaawa ogenda kutuuka ekiseera ng'eno giyita Buganda yazaawa naye nga kiva ku ki? Obwaluleba obwangalo bunani nti bwe tuggulawo olukiiko lwa Buganda oba buli muggulawo olukiiko lwa Buganda ne mukuluggala muyimba ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyavadde naffe tukikuumenga naye nga mmwe abatuddeawo mu kanso oba mu kabineeti y'Emmengo mukoze ekisoboka okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Abaana ba leero katulwane okukuza Buganda, mukoze ekisoboka okukuza Buganda oba erimu kudda wansi. Abaana ba leero tujjukire nnyo bajjajja baffe abaafiirira ensi yaffe. Mukakasa mujjukidde Bassekabaka Kimera, Bassekabaka Kalema, ba Kintu n'abalala abagaziya Obuganda mubajjukidde. Oba mmwe mwalufuula bufuuzi ng'oluyimba nga bw'olaba nti Uganda is the land of freedom. Naye nga Museveni asobola okusituka nga bakubye oluyimba lw'eggwanga nti Uganda is the land of freedom naye nga yakava okusanjaga omwana w'omuntu wali. Kakati nammwe mutuula mu nkiiko okuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyavadde naffe tukikuumenga naye ng'ate ekyamazima temukoze kisoboka kukikuuma. Abaana ba Buganda bwe bajja nga bagobwa ku mataka, Oweekitiibwa Katikkiro bw'okwata akazindalo n'oyogera ku bimuli eby'essente MC Cats be yawadde omwana we n'olaba ng'eyo ye point enkulu oba kye kizibu mu Buganda. Naggambye Obwakabaka bwa Buganda ekibufuula obw'amaanyi si bantu kufukamira nga babuuza abantu, si bantu kulaga mpisa, si bantu kwogeza ggonjebwa. Obwakabaka bwa Buganda amaanyi gaabo ga buli mu ttaka n'abantu baali bantu baabo. Abaana ba Buganda baddukidde ku byeyo, abamu baddira mu ssanduuko babajjamu ebitundu byabwe eby'ekyama balwaboogo babatundayo dda. Abaana ba Buganda baasoma naye tebalina mirimu. Abaana ba Buganda babakuba obutayimbwa ne babatwalako pikipiki naye nga piki gye bamututteko yagitundira kibanja. Oweekitiibwa Katikkiro Obwakabaka bwa Buganda ebujjako gye tuli butukubiriza nti Abaganda temwetundangako ettaka kubanga ettaka y'engabo etukuuma, which is good and which is true. Radio ya Buganda yemu enkya n'osangako akalango Jomai Property Consultants tugula ettaka era tulitunda lerere. Kakati nze nganze Yekolera Itongwa ndi musajja musiraamu, sinywa mwenge era sigukkiririzaamu. Era singa ompeereza akalango kuba ntera okukwata nga mutabani wange Amaalu atudde wali nti Buganda komputwa simanya Nairo Space oba omwebika by'omwenge birala byagala kulanga naawe. Nze akubiriza omwana obutanywa mwenge ate nga bwampulira nga ndi codinga ndi mu kulanga bulango bwa mwenge olwo mbeera mu motivatinze ntya. Mbeera musiigidde kifaananyi ki? Kino ekintu nkiddinganya emirundi mingi. Oweekitiibwa Katikkiro okutukubirizanga nti Abaganda temwetundako ttaka. Kyokka ate nga ku radio ya Buganda ne ku TV ya Buganda abateekamu ssente be ba Jomai Property Consultants, be ba Sema Properties. Oba tolina ky'oŋŋamba kubanga Kiganda bw'aba abuulirira enjiri mu kkanisa ye nti bannange tetulina kunywa mwenge, omulokole tanywa mwenge. Ate enkya omulokole gwasabisa aba ali ku radio n'awulira ku radio ya Kiganda ya Kingdom FM
nga kuliko akalango ka Nairo Breweries, nga kuliko akalango ka Kirabu, nga kuliko akalango ka Buganda Kombuchwa, nga kuliko akalango simanya ka Kyalenga. Aba akontanye ne byabuulirira. CBS muyinza okugamba nti kiri kitongole kya njawulo, si kya Katikkiro, yeba ekola ssente naye ate ya Buganda. Era erina okunoonyanga ekigambo kya Katikkiro oba ekya Ssaabasajja Kabaka kyeyogedde ku ky'okutunda ettaka. Bano babasiba akawaanyi tugula ettaka n'okulitunda. Bwe bayogera nti tugula ettaka baba bagamba ggwe Omuganda obaguze, kyokka ate boogera okulitunda baba bagamba nembawo omulimu muddeyo munoonyereze ku byapa Jumayi byaguze ku Baganda ne byatunze mu Baganda oteeke ku miizaani. Jumayi agula muffe atunda mu bali, kyokka ate mmwe mufuuse omuzindaalo ogwongerayo obubbi bwe mu kufunza Buganda n'okuggyako abaana ba Buganda ebyabwe nga babalimbisizza obusente obutonotono ne bagula booda ate ne babakuba ennyondo ku mutwe ne tubonaabona n'emirambo gyabwe kubanga etwali gitadde we baatunda okugula booda. Ekyo mulemeddwa okukubiriza Abaganda nti temutunda ttaka. Mukyogera mu bigambo naye mu bikolwa byammwe tekiriimu. Era nabagamba mugendeko mu regions endala munoonye Jumayi gyali. Genda nnoonyeza Jumayi waggulu eyo mu Northern Uganda, munnoonyeze mu Eastern Uganda, munnoonyeze mu Western Uganda, munnoonyeze mu Southern Uganda, lwaki ali mu Central Uganda. Nagamba Dr. Paul Milton Obote yazinda olubiri lw'emmengo misana ttuku ng'akosa Kano Idi Amin Dada by then yali omuduumizi w'amagye, yali omumyuka w'omuduumizi w'amagye. Naye ono tagenda kuzinda Bwakabaka bwa Buganda direct, agenda kubulya mpola mpola mpola. Ate ng'essaawa eno alaga abumazeewo kuba kati bagenze ku ttaka lya Nnamunswa erya Ssaabasajja Kabaka okulya olubiri lwe olw'Ekireka Bbanda bulooko 232 poloti 1. Ssaabaddu Mengo West. Minisita wa Museveni Sam Mayanja yayimiridde mu nsonga eno era nga yamaze okulagira Brigadier Henry Isoke akole eyo mu State House Protection Unit atandike okuyingira mu nsonga zino butereevu. Nga waliwo omusajja Kamisona w'ebyettaka Beka Mugayino, Sam Mayanja yamulagidde asazeemu ekyapa okutudde olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Ekireka Bbanda. Kakati buno obusomu badde nkuyege bamaze obusaanyaawo. Nkuyege zisansaanye tezikyalina we zisinziira kulwanirira Nnamunswa kati n'ekiswa omuli Nnamunswa nakyo bakizinzeeko. Omuganda asigaddewa? Omuganda asigaddewa? Nga n'ekiswa Nnamunswa mwayegeko oluba bamaze okukizingako. Omusajja Museveni gwasazeewo okukozesa okulaga nti ye nannyini ttaka bamuyita Habati Balaba Musoke. Habati Musoke Balaba yali mutabani wa Tamale Balaba. Naye buuza ettaka lino bagamba mbu Ssaabasajja Kabaka yalifuna atya? Mbu Ssaabasajja Kabaka yagula ettaka lino ku Nyondo okuva mu Nairo Bank oba mugijjukira yaggala nawo mwaka gwa 1993 nti Ssaabasajja Kabaka we yagulira ettaka lino mu banka ya Nairo Bank. Mbwera ebbanga lino lyonna abadde nga talina kyapa. Ekyapa kyajja kifune mwaka gwa 2022. Mu bufunze Ssaabasajja Kabaka yazimba ennyumba y'enkulu w'alina okwebaka oba olubiri lw'olukulu w'alina okwebaka ku ttaka ly'atalinaako kyapa. Teweerabira nti olwo olubiri luli kasozi. Obusozi bwonna mu Buganda bwabanga bwa nnyinimu okuggyako obwo bwe yagabiranga amadiini. Era bwe weetegereza eddiini zonna mu Uganda
ziri ku busozi. Abakatoliki batudde ku kasozi Lubaga. Abakristaayo batudde ku kasozi Namirembe. Abasiraamu batudde ku kasozi Kibuli ne Kampala Mukadde. Aba Orthodox aba Advent batudde ku kasozi Kireka. Obusozi bwonna mu Buganda tewali muntu ssekinnoomu yabulinako bwannannyini naddala mu myaka egyo. Ennaku zino muyinza okuba mu bulina naye mu myaka egyo obusozi bwonna bwabanga anda Obwakabaka bwa Buganda. Ate era sikiwulirangako era sikirowoozangako nti Ssaabasajja Kabaka ettaka eriri mu Buganda siriri ekusooka naddala mu myaka egyo. Kujjako ennaku zino lye mwagala oddi mujjako nti Ssaabasajja agula ettaka mu Buganda ng'ate ye Ssaabataka mu Uganda. Bazimbye sitole yaabwe eri bweti. Mwaka 1952 ettaka kwolaba okutudde olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Waliwo omusajja bamuyitanga Kopiriyani Lufo Bisase eyayina ettaka eryo, yayina nnyini ettaka eryo. N'aliriizinga omuyindi gwe bayitanga John Ayiresi okumala emyaka 29. Wabula mu myaka gy'ensanvu nga Idi Amin amaze okugoba abayindi okuva mu Uganda, John Ayiresi ettaka eryo yalireka mu mikono egya Tamale Balaba. Bw'alireka mu mikono egya Tamale Balaba, Tamale Balaba azimbako ebbaala bagiyita Mirimani Bba. Mirimani Bba yaggalawo oluvannyuma lw'olutalo olutwala General Idi Amin Dada mu mwaka gwa 1979 n'addukira mu ggwanga erya Kenya. Mwaka 1980 akomawo mbu n'agulira ddala ettaka eryo okuva ku nannyini oli omutuufu. Ne nannyini oli omutuufu gwe nsoose okubalaga Kopiriyani yali yafa nga yasikirwa omwana we gwe bayita Kisosonkole. Kakati mu mwaka 1980 musajja mukulu ono Tamale Balaba agulira taata woono. Njogera ku Tamale Balaba, taata woono ali mu kuzoganya Ssaabasajja Kabaka. 1980 Tamale Balaba akomawo agulira ddala ettaka okuva ku bannannyini abatuufu kubanga Kopiriyani yali afudde bisaso. N'aligula ku mutabani we yali amusikidde gwe bayita Kisosonkole. Endagaano yakolebwa bannamateeka be bayitanga Bakawere and Company Advocates. Mbwera abaliwo okubateekamu emikono oba abamu ku baliwo okubateekako emikono waliko Walusimbi Mpanga ne Rabbi Mulondo. Bw'amala okugula ettaka mu mwaka gwa 1980 olutalo luddamu lunyiinyiitira oluleeta Mwami Museveni mu buyinza. Alivaakokko awaŋŋangukira entinda. Ava ku ttaka ery'Ekireka Bbanda awaŋŋangukira entinda. Bw'awaŋŋangukira entinda teyabandaalawo kubanga mu mwaka gwa 1981 avaawo agenda mu ggwanga erya Bungereza gye yakulungulira ddala emyaka 9. Agenze mu mwaka gwa 1981 yakulungula emyaka egisoba mu 10 kubanga yakomawo mu Uganda mu mwaka gwa 1995 gye emyaka emeka byaba yakulungulula mu ggwanga erya Bungereza. Yakomawo mu Uganda mu mwaka gwa 1995. Mbu naye agenda okudda ng'awaali ettaka lye Kabaka asibyewo ekikomera era azimbyewo olubiri lwe. Ekibuuzo kiri kimu, muntu ki amala emyaka egisoba mu 10 nga tamanyi bigenda mu maaso oba bifa ku ttaka lye? Era bwe wamala okuzuula mu mwaka gwa 1995 nti ettaka lyammwe baalitwala, lwaki mukomyewo oluvannyuma lw'emyaka 40 egikunukkiriza 3 actually? Kubanga 95 2023 olwegiwera emyaka 3 bulijjo kwe gamutunula butunuzi nga Ssaabasajja ali ku ttaka lyammwe yeeyagala, nga Ssaabasajja azimbye ku ttaka lyammwe, nga Ssaabasajja yeeyagalya ku ttaka lyammwe n'azaaliramu n'abaana abalangira n'abambejja nga mutunula butunuzi
but after 30 years mukomyewo mubanje ettaka lyammwe. Twebuuza luli ky'ekyabagaana okulibanja leero ekibabagudde. byebyo nno baganda bange ne bannyinaze ebifa embuga ebyo Buganda awo we tuli. Naye nga nkizzaayo kuffa Abaganda n'abatutwala mu Buganda. Ffe Abaganda baatubba ebyaffe ne tulaga nti kiri okke, kyokka n'Emmengo nga bweraga nti kiri okke. Naye singa twerwanirirako oba osanga tetwalituuse ku mbetezi eno, oba singa n'Emmengo yajjayo n'ag'engulu tetwalituuse ku mbeera eno. Linda kiggweyo olwattabaze nalumanya ziri